Terevu yenze Saalongo Kanka Kapita owa TMO online television banayi mutuwe ebirango tubalangire ku Mukutu guno ayina business wano mu Uganda ne Bunaayira yita ku namba y'essimu gy'olaba eyita ku video eno. Ebyolwaliro byabangu sigenda balwisa ebirango byonna mujja kubiraba ku video eno. Twali tuli awo ne tufuna amawulire agatali malungi ag'Emplogoma ya Buganda okubanga yafunamu obukosefu mu ebyo ne mwatandika okubaawo speculations okuteebereza ku social media nga mwalimu n'abagamba yaweereddwa butwa. Fenna amawulire twagafuna mu butuufu okusinzira ka audio kano kengendo kusoko bateerako kwe tugenda okusinzira tubannyonnyole programu ya leero. Ssaabasajja Kabaka singa abeera afunyeemu kiyegu oba singa aba akoseddwamu mu mubiri kiki ekikolebwa, biki ebibaawo na biki ebiyinza okuva mu mbeera eriwo. Katutandike ne audio eno ekakasa egitwajja obubaka buno mbeere nga nzija butereevu. Omulangira nkulamusizza nnyo ssebo. Kaakati omutaka Kasujju taliiwo ali mu kyalo naye nga olunaku olw'eggulo yaŋŋambye mbategeeze nti Ssaabasajja yatwaliddwa eggulo ng'embeera si nnungi naye abantu abamugendeddeko be abatakyesigibwa mu Bwakabaka bwa Buganda era n'asaba nti mwenna abalangira n'abambejja abali ebweru buli omu ategeeze munne ku nsonga eno kuba omukyala teyasobodde genda bamuyisizza Kenya eggulo ne bamutwala nga tali bulungi. Omugenyi wange olwaleero ye Sulaiman Jakana Nadduli, is a lawyer, social scientist, ate era nga musajja MP hopeful owa Nakaseke Central. Wano ku Mukutu guno anyamba okubeera nti no is a monarchist, omusajja abakkiririza mu nfuga ey'okugabanya obuyinza nga tuyitira buli omu buwangwa bwe oba kiyite. So njagala okutegeeza yono goso simanyi ba monarchist abamu babwetuuma bwetuumi simanyi naye kale yeye kagwenze gwe nakalaba monarchist bemba je muli ku Mukutu guno namwe mujje. Sulaiman Jakana Nadduli ngenda kuba ngenda butereevu wali nsobole okuba nga mbanjulira ekitundu kino ekisooka ku nsonga eno. Sebo wasuza otya, wasiibye otya, embeera ekutambulira etya gye tulimu eno? Banna TMO mbalamusizza nnyo ate era bannabuganda bannange abali yonna gye musinziira okulaba TMO mbeebaza mu nkola y'emu n'okukakasa nti nsanyuse era tusanyuka okuba nti mutwegattako. Siwakanye oyo avuma, siwakanye oyo alerejjuka, ebbanga ly'omalanga naawe mukulerejjukaako oba okuvumaako ovumira Nsonga. Kale nammwe tubeebaza ku ludda olwo kubanga oba oli awo kiguwe kubo kiri tuyinza okukwata okujja nga tuba abnegatinga mpaka lwe mulitereera mu nsonga entuufu. Naye nga neebaza abatuwuliriza kampitiriddeko kategeeza kisebo abnegation kuga kwewazisa. Mukitegedde. Kale mu nkola eyo mbeebaza kubanga ne Kristo yayogera ebigambo bino nti abalinga abo be bandeeta nti emirimu gyange girabikire mu bo. Naffe abavuma tujja bagamba ensonga y'emu temuyinza kuggwayo naye tutandika okuteeka mu mbeera ez'okuteeseganya ng'owa argument against an argument. So si kuba nti mulimu bendaba oluusi nga ngezezzaako okuyita mu messages ze baba basindise ng'omuntu ne program teyagiwuliriza wabula omutwe gwe wakataddeko nga kankaka ye gwe yatunuddeko n'awa comment. Kale mu nkola eyo nabo si mububi tujja kujja tutambula paka lumudda ku page emu naye ndi musanyufu kuba mu maaso gammwe ku nsonga z'Obwakabaka bw'e Buganda. Sinze nze kazitegeera abantu bangi bazimanyi naye amakulu ku kyo ddirwe tuzissaawo era wa naye mu nkola eyo nja kubeebaza okubanga twegattira wamu ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda kubanga ppira y'Obwakabaka bw'e Buganda toba omu tulina kwegatta kinywa kubanga kwe ntonda yaawo naye bweti bwefaanaga bwe Buganda. Yes, nja kubasaba tubeera abawuliriza abalungi nga bulijjo tusobole okutambula. Twabadde tuli awo tufuna amawulire ag'ennaku era gano n'endowooza ng'oggyeko abagamba ki n'abagamba ki ku nsonga ze tuba tuggyeeyo nga basomye mutwe ne batawuliriza ne batatwala budde kutegeera. Njagala bakitegeere nti fwe tufuna ensonga ate tulondayo oyo agwanidde okubanga yakola ki. So nawe bw'oba oli eyo nga gwe ogwanidde okubanga oyogera ku kyoyogera oliyitira mu comment n'otuwa message ne namba y'essimu ku video zino zibeerako n'otubuulira
than ate okujungulula bagesti baffe betubeera nabo. Kakati mukulu Nadduli, twabadde tuli awo ne tufuna amawulire g'akatambi k'okulwala kwa Ssaabasajja Kabaka. Simanyi oba okulwala kye kigambo ekituufu kye nkozesezza oba waliwo ekigambo eky'ennono ekikozesebwa mu mbeera eyo. Simanyi oba amawulire gano wagawulidde awo we tuba tutandikira. Aga Ssaabasajja Kabaka okuba nti yatwaliddwa mu kimpukumpuku mpaka e Nairobi. Amawulire ago nagawuliddeko naye ate nemba nga nagakuumye nganza okugawulirako. Naye ate kyansanyusizza nti bwe nafunye amawulire ago ng'ate gavako ggwe. Oluvannyuma n'ombuuza nti waayi mbadde kkubirako kubuuza nti wategedde ensonga eno. Kaakati ate nabadde nkyali awo ku Facebook ne biyita nti Ssaabasajja Kabaka bamuwadde obutwa. Kale mu nkola eyo sigamba nti sinnawulira naye nnawulidde era nentegeera. Kale mu nkola eyo mpozzi nga wanaabawo ekyokubuuzibwa tusobole okuttaanya ku ebyo na butya buteekeddwa okutambula mu Bwakabaka bw'e Buganda naye nga g'amawulire mu matu gange mwegali. Amazima amawulire bwe nagafunye ne njagala era kkubireko bw'oba ogafunye ebibuuzo nabadde nnyina bingi. Ekisooka Ssaabasajja Kabaka okutwalibwa mu kimpukumpuku n'atwalibwa okujjanjabibwa nga ye mukulembeze ow'oku ntikko alambika Obuganda n'okubukumaakuma. Kifaanana kitya erifa abaagawulidde n'abasinga ne bagoogera mu ngeri ya nti aweereddwa obutwa. Omuganda akkiririza mu Buganda nga tabwesibaako bwesibi gaba mawulire mabi. Amawulire omutanda okubaako ekintu ekimugwako gayina kutuuka kutya eri abantu be. Oba nja kutandikira wano. Ssaabasajja Kabaka okutwalibwa mu mbeera eyo kiba kituufu oba si kituufu? Alright. Bannabuganda bannange njagala okubategeeza ebigambo bino. Bayibuli yatugamba nti ekikizaalibwa omukyala kijjula kutegana. Tekiibenga mu kifo kimu, kinaasalirwanga era kirokanga omuddo. Kaakati mu nnyinnyonnyola ey'omunda amakulu nti omuntu oba obulamu bw'omwana w'omuntu bwazaalibwa nga bukyukakyuka. Mubaamu endwadde, mubaamu n'ebirala, mubaamu abagaggawala, mubaamu abaavuwala. Naye olwaleero specifically mu kukyuka kw'obulamu bw'omuntu tutunuulira bulwadde olwaleero. Kaakati njagala abatuuliriza mutegeere ebigambo bino nti nga sinnatuuka ku Ssaabasajja Kabaka okuba nti yatwaliddwa oba okugenda okujjanjabibwa mu mbeera oba allegations eziriwo nga zitulaga nti Ssaabasajja Kabaka yaweereddwa butwa. Abalala balina allegations eziraga nti ababadde ku lusegere lwe si batuufu. Abalala balina allegations ezitugamba nti Ssaabasajja Kabaka Mulonadi Muwenda Mutebi owookubiri mu mbeera yonna gy'alimu si watuufu waali era si kituufu kyaliko. Naye obulwadde si bwe tuwakanya okuba nti si butuufu Ssaabasajja Kabaka okulwala. Kuva emabega bassekabaka badde bajja balwala. Bassekabaka bazze babeera mu mbeera ennafu naye nga tugamba tutya abo abamu babeera ku lusegere be baliwa era emikolo egikolwa ku Ssaabasajja Kabaka ng'abo ng'alwadde giteekeddwa kutambula gitya. Mu nkola eno olwaleero gye njagala okunnyonnyolako mututegeremu Abaganda temuntegeera bubi. Njagala otegere butegeezi gwe weeyawulire wawe tuli. Okuviira ddala mu mwaka gwa 1634 akabasa kabaddewo kangi nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda. Bakabaka okujja nga battibwa ab'eŋŋanda zaabwe. Bakabaka okujja nga battibwa abava mu lulyo olulangira wamu n'abambejja. Bakabaka okuttibwa ng'ebiragiro byabwe abamu bakobaanye n'abataka ab'obusolya. Abakabaka okuttibwa abo bayita bakatikkiro. Bakabaka ne bajja nga battibwa mu nkwe ez'abo abalinga bannakyegwanyiza nga bayisiddwa mu bantu ab'ebweru abali wabweru w'Obwakabaka bw'e Buganda. Kakati njagala okubategeeza ebigambo bino. Olwaleero tuli ku topic egamba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era yatwaliddwa e Nairobi mu kimpukumpuku oba ku sipiidi emulaga nti embeera gy'alimu yakuleebaleeba Kaluganga. Kaakati twagala kumanya
kiki ekimutuusizza ku mbeera eyo? Njagala okubategeeza mu Bwakabaka bw'e Buganda ne mu mpisa ey'ennono biri bye mbasoose okubategeeza byaggyibwawo Ssekabaka Daniel Basamulekkere Mwangattu mwaka gw'1888. Akabasa kaaliwo era kaali ke kamu ku ye nga waliwo abamuyise mu mugongo naye nga mu abo baali balangira nga beegasseeko n'obumbejja. Oba nfuna bulungi? Kaakati mu nkola eyo Daniel Basamulekkere yategeera nga n'omuzungu mu nkola eyo yali mwali kubanga the first muzungu mu kutuuka wano yatuuka mu mwaka gwa 1862 okusooka okutunuulira ku Ssekabaka eyali aliwo mu budde obwo. Kaakati byajja bizimbibwa naye mu nkola eyo ng'enkwe zitambulira mu bantu ba mirundi ebiri. Abaaliwo mu budde obwo baali balangira n'abambejja n'abataka b'obusulira nga pillars ezo essatu zeetomeregana nga bwe zizimba Obwakabaka bw'e Buganda. Naye Daniel Basamulekkere yatuuka n'akkiriza n'abategeeza ebigambo bino nti mbadde mubi ebbanga lyonna ng'era mundabanga atali mulungi gye muli naye ate mudda mulitegeera obubi bwange nti bwe bwali obulungi gye muli. Ate oba oli awo n'abalijja balitegeera nti Obwakabaka bw'e Buganda butambula n'okulujegere olw'ennyingo essatu. Byali bigambo bya Daniel Basamulekkere ku bibaali bamucriticizinga empisa gye yali yeeyisizzaamu mu budde obwo. Ennyingo essatu ze ziriwa? Ennyingo essatu ye Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja n'abataka b'obusolya obwe Bwakabaka. Kaakati bayisa resolution gye saagala kunnyonnyola ku mpewo kuno nga zisaana abo bamunda abategeera Obwakabaka bwa Buganda n'ennono zaakwo. Kati ate bano abazimbibwa obuzimbibwa empisa ezimu tuzibikka ne mbategeeza incidents ezo zigwanidde okutunuulira. Obwakabaka bw'e Buganda butuuka buti okuteekawo resolution ne buteekawo n'enkola empya okuzimbibwawo. Kaakati okusinziira ku misingi gy'Abassekabaka abaali bayise jjajja giteekebwawo nga girwanyisa effugabbi enkola embi busobole okutambula Obwakabaka bw'e Buganda mu maaso. Kaakati Daniel Basamulekkere yaleeta enkola egamba etya nti Oweekitiibwa Kasujjulubinga ne Namasole Kabaka oyo mwabaava no Ssaako n'omukyala wa Ssaabasajja Kabaka abaaliwo n'Abagereka be bantu basatu mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda abaasigala mu nnono okumanya Ssaabasajja Kabaka butya bwatambula. Ne bajja mu ntegeka eyali esembayo ne basaba omumbejja omukulu mu maka ga Ssaabasajja Kabaka abaaliwo ne bawera abantu 4. Abantu abo 4 be babeera ku Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde bwe nga bakulemberwa Oweekitiibwa Kasujjulubinga. Kansimbe wakati ebibuuzo nsinzire ku ebyo nga tonaakuntwala wali walala. Yes. Njagala okutegeera Sulaiman Jakana Nadduli Kabaka abeera ne babayita Namasole. Namasole yabeera maama we omuzaana abazaana abeera kali kankitwale nti abakyala be ab'enjawulo. Alondawo atya nti ono yagamba nti ono bayinza bulondawo ku bulwadde bwe balina tutwala mukyala omukulu awasiddwa azaala kwegamba ng'omwana asooka mu lubiri. Kaakati tutwala Nnaabagereka oyo aba atongozeddwa mu ntongoze y'ekizungu ey'obufumbo. Buganda ey'obutongoze y'obufumbo twalina empasa zaffe eziri customary. Yes, nga ddiini tezinnajja tetwawasanga tetwajjangayo bakyala twabafunanga naye mu mpisa y'ennono. Kaakati mu mpisa y'ennono omukyala oyo eyasookanga gwe baali baawa ekitiibwa ekyo ekyokuba ku Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde bwe. Nkutegedde mbadde sitegedde nti abeerako n'abakyala babayinza okuba ab'enjawulo okujjako exception wejjira nga Ssaabasajja waliwo ekikolwa kyonna ekyakolebwa ku maama oba omukyalo oyo yasooka mu mateeka n'ayawukana naye ate oyo tebamuzza. Enaaba topiki y'olulala kuba naawe mpulidde njagala okumanyaawo baawukana batya mu mateeka amaganda awo sinaba kuyigawo. Wagazi nnyo. Kaakati mu nkola eyo abo abantu 4 be bakwatibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga bakulembeddwa Oweekitiibwa Kasujjulubinga. Jjukira kemega twajja ne tusomesa abantu
ne tubategeeza nti Oweekitiibwa Kasujjulubinga mu Bwakabaka bw'e Buganda oyo yatunula mu balangira n'emituba gyabwe okujja ng'alondoola kabaka ki agwanidde entebe oba Namulondo agenda okutwala Obwakabaka bw'e Buganda ng'alondoola oyo alina obulombolombo oyo ategedde ennono ategedde n'obuwangwa n'ategeera n'empisa. Kaakati Kasujjulubinga ayanjula mu kabaka oyo eri abataka ab'obusolya n'abategeeza nti oyo mu bonna gwe tubadde tusaanidde okutunuulira y'oyo naye agenda obbalagayo eri nga ye ate amusunsudde kumpi emyezi emirala 3 okumussa ku ttaka ery'Obwakasujjulubinga kubanga eryo likuza bakabaka bifo nga tebannabanjula. Kaakati enkola eyo bw'emala okubeerawo nga ye bw'amwanjula gye bali era ye bw'amala okubamukkirizisa ye yamwanjula eri Obuganda. Kasujjulubinga n'asigaza obuvunaanyizibwa obw'okuba ku Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde kye bayita mu bubi ne mu bulungi era ye nannyini kigambo oba olulimi olugamba mu mpisa bw'Akabaka bw'e Buganda w'oligwa wendigwa aba Kasujjulubinga ne mu mpisa ey'ennono ekyo ekigambo kyogerebwa omuntu ogwo Kasujjulubinga. Abalala tuba twogera mu bwogezi ekyo kyo biwabye buwabi olw'okuba nti ennono twagisuula. Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa bw'omanya afulumiza statement eyo mu mpisa y'Obwakabaka abeera Kasujjulubinga yekka. Kakati njagala tutegeeza Abaganda olwaleero ebitambula mu bimanyi ne mu Mmengo ebiri mu bitegeera naye ate twawule empisa n'obuweereza. Ennono nga tujawula ku buweereza twawule obulombolombo mu buweereza twawule n'obukwakkulizo oba ebiringa ebyo. Kaakati olwaleero olwatwasuula ennono mu kuva mu 93 ebyo twabireka mabega naye nga tweyambisizza statement eyava ku Ssekabaka Daniel Basamulekkere ebino ye yateekawo resolution zino ng'azijja ku disputes ezaaliwo mu budde obwo nti abalangira battanga bakabaka abataka ab'obusolya ne beekobaana ne batta bakabaka. Kaakati abambejja nabo batta bakabaka mu nteeseganyeze za Daniel Basamulekkere zaawandika mu kusembayo nga bamaze okuteekawo ebyo ne bagamba nti abalangira n'abambejja obuvunaanyizibwa bunaabanga bwa Ssaabasajja Kabaka okulambula abantu abo. Omumbejja yaziyizibwa okujja mu lubiri okulaba Ssaabasajja Kabaka kubanga baateganga obutwa ekyo kimu ne bajjamu mu nkola ey'okubiri bwe bakitunuulira nga abakyala bano abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abaaliwo mu budde obwo Ssaabasajja Kabaka yakwisanga omukono baana baabwe olw'okuba mwabangamu abalenzi baalwanyisanga oyo agenda otunuulirwa mu nsonga y'okuba nti addako nga kabaka agenda okuddako kubanga nabo balina abaana abalenzi abazaana abo ne bakisibwa okujja okusinkana Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde. Abazaana n'abambejja baaziyizibwa tebagendayo kabaka yasituka wali mu bazaana b'abalambula mu bulwadde abazaana tebabakkiriza okugyako abazaala kabaka yekka gwe bayita Namasole yekka abazaala ne mukyala wa kabaka omutongoze ne bagattako omumbejja omu omukulu omukyala eyasooka oba nfuna bulungi then Kasujjulubinga yakulembera ttiimu eyo beba teammate ababeerawo mu kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Waliwo input yonna Kasujjulubinga gy'ayinza okuteekamu n'agamba nti kale nga mukasengejja okusunsula Ssaabasajja Kabaka alwadde mwaba abaleetebwa abalina okubaawo mu nnono si bano abaagenze be twawulidde abaagenze obugenzi naye mwabo abakola ki abaleetebwa naga nti gundi oyo tajja nanti ate tugoberera bwe bimala okussibwawo kabaka ne tuteekako emikono eyo empisa bimaze okukakasibwa Kasujjulubinga ate tasukka kabaka alina giteeka buteesi mu nkola assa mu nkola nga bwe birambikiddwa ye alina okukugira nti wano mumenye etteeka gundi toba wano naawe gundi toteekeddwa kujja naye olwaleero ebiriwo n'ebyo byatuuseewo Ssaabasajja Kabaka ali wannamunigira taliiko wuwe kaakati okuntegeeza nti Ssaabasajja Kabaka yagenze n'Oweekitiibwa Prince yani erinnya nno liŋŋenzeeko tubadde no tumukubona bali ku booti y'eryato lino abaagwa ku gundi mulangira wasajja yes ogenda naye eyo nsobi nnene neesemberayo ddala bane tuve mu kusaaga eyo nsobi nnene jakana kankutegeere oyo wasajja okugenda ne kabaka nsobi ne Ssaabasajja Kabaka mu kyo okujjako ng'amaze okulambika ennono n'aga nti buno obuwangwa mbukyusizza
kusinzira ku kawaayiro ABCD nga bwe yajjawo ebika ebigaa nti enkebuka tewulikika bulungi okugamba nti omuntu weddira nkebuka tunoonye ekika ekyo ekiri pressing ekyo onfuna bulungi ebyo ne babijjawo ne kiba mu mateeka kaakati Ssaabasajja Kabaka aliko ne waba takyusanga nnono eno naye kimuziizibwako okukakasa nti amenyawo bano abateekeddwa okumubako mu Bwakabaka bw'e Buganda mpaka ng'atuusizza resolution ne bajjawo ebyo bweba tebivangawo talina nnyingo yonna mu Bwakabaka Buganda emukkirizisa kujjawo Kasujjulubinga Namasole newankubadde mugenzi okujjawo mukyala we n'omumbejja omukulu mu makaage tebisoboka kuvaawo tebivaawo mpaka ye bwalituuza olukiiko lw'abataka n'abaga nti njagala kukyusa mu nnono okusinziira ku kawaayiro ABCD kuba obuyinza bumuweebwa era abulina naye bwe bubanga tewaliwo baali batudde kukyusa ekyo Kabaka ebisigadde byalama nga bibye aba alaamira baana be. Kambuuze mu kuyitibwa maaso moogi sisobola kusinziira omwo ne nkitegeera nti yalabika yalabye nga bali baayina olaba bifo tonnatuusibwako mpulira Kabasa n'omala otereeze nga Daniel Basammulekere bwe yatunuulira ku nsobi ezaaliwo n'akyusa bino ne babissaawo kaakati naye wano waali bw'aba teyakyusa mu bulwadde bwe bino bisigala nti bikakasiddwa naye talina buyinza bubagamba nti mbagoba kubanga mu mpisa Kabaka owangibwa buwangibwa ng'oweereza ebintu ebyo bisatu oweereza obulangira n'obumbejja n'emituba egiva mu bassekabaka abaayita bajjajjaabo n'oweereza abataka ab'obusolya kaakati gwe binafusi ekiva mu ggwe ng'abaana bo n'ebyo ebiva mu bugagga bwo bw'oba okoze ng'oli mu Bwakabaka ebyo bisigala bibyo gw'omanyi bw'obiraama naye buli lw'oyingira mu nnono kakasibwa nti gwe Kabaka Ssaabasajja Kabaka ogoberera kiriwo mpaka lw'oba nga mukyusizza ennono yonna kaakati olwaleero wasajja tolina buyinza yadde akatono okugoberera Ssaabasajja mu bulwadde ng'alwadde mwabadde mulina okukakasa nti nga bulijjo bwe tukayana wano nti ennono esuuliddwa abaliyo muli bajega ekyokubiri muli babbi ekyokusatu temuli ku lwa Bwakabaka muli ku mbuto zammwe kakati bukimu mwakisuula n'eddiini yabaggwamu kaakati ebiringa ebyo Kasujjulubinga ye abadde aliriddawo tuka Ssaabasajja okuba ku njegoyega ezo afulume nga tamanyi na Ssaabasajja Kabaka kyaliko kati twebuuza ebigambo bino ani gwe bagenda okuyita singa Ssaabasajja Kabaka akisa omukono ani agenda okulagayo abalangira owookubiri agenda osikira Namulondo ani agenda okujja ategeeza Obuganda nti Ssaabasajja afudde kino nga bo tebaliiwo Ssaabasajja Kabaka abo bamugendeddeko dimandi nnene eri Obwakabaka bw'e Buganda okusitukiramu okuwakanya ebintu nga bino tusobole okutambula mu mpisa entuufu ekuuma Obwakabaka n'ennono zaabwo tusobole okuba nga tuli organized okusinziza ne ku kiwandiiko ekyafuluma mu mwaka gw'1999 nga kiva mu Theodore Roosevelt president wa United States of America bwe yakyala wano yabagamba atya njagalayo statements bbiri yagamba nti nkyalidde Obwakabaka bw'e Buganda okwetoolola mu Africa yonna gye tutambudde bwe Bwakabaka obuli organized nga bulina empisa ate nga bulina ne hierarchy gye bugoberera nga bulina line balina line ey'abataka ne balina line ey'abakopi kye tuyita House of Commons and House of Lords naye yasaba ebigambo bino Roosevelt n'agamba nti mbadde mu United States n'ensoma endagaano y'olwenda ne1894 naye endagaano bwe ngisomye ekeene ey'olwenda olwereere nsaba Bungereza ne n'abakyala wa Bungereza akkirize awa ekitiibwa endagaano eno kubanga terina njawulo na ndagaano gye twogerako eya Revolutionary War to Independence of the United States of America ey'olukumi kaakati ebigambo ebyo yabyogeza bulumi bye bimu bye njagadde tusitule tubiteekewo tuleme kujjawo nkola ya nnono tusobole okusigala organized tukyuseemu ebyo ebikyamu nga tuteekawo bitusobola tutambuza njagala okutegeera Jakana ntegeeza Kabaka alwadde olwaleero ntandikiraawo wennyini Kabaka bw'alwala kati mu nnono entuufu kiki ekirina okubaawo step by step nkitegeere era nkiyige okulwala kwe mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda tekwalangibwa ng'okuggyako nga kivudde mu kamwa ke n'ategeeza Kasujjulubinga
n'abataka ab'obusulya mu mateeka tebateekeddwa kutegeera kulwala kwa Ssaabasajja Kabaka. Lwaki ebyeri emabega w'ebyo obunafu bwa Ssaabasajja Kabaka n'enzewe tebagiraga yalinga empisa. Onfuna bulungi? Kaakati Kasujjulubinga akola omulimu gw'okulanga eri Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka alina ssenyiga kwe twakomanga. Tetwateekanko kirala kyonna nti Ssaabasajja Kabaka yalwadde kawumpuli, Ssaabasajja Kabaka yalwadde Ndwadde zinamuzisa, Ssaabasajja Kabaka yalwadde Mulangira, erinnya lye twatwalira Namusuna eryaluma budde obwo oba M.i.S.O. Kaakati tubeera mu mbeera eyo kyonna twasoma tugaa nti Ssaabasajja Kabaka yalwadde ssenyiga. Era ayise ekiwandiiko ekigamba nti abalunzi n'abalimi twawule enkola yaffe obusa bunyookezebwe. Teyayatulanga nti Kabaka mulwadde wa ssenyiga kubanga okunyokeza kw'obusa kyategeeza nkugoba ndwadde ya ssenyiga mu budde buli. Nkutegedde mu mbeera eno Ssaabasajja Kabaka alwadde oba alwadde musujja oba ki wajja agamba bannaye munyokeze ekivunulwa butereevu nti alwaddemu kassenyiga so tekyogerwa mpaka we yatuukanga ku nteego z'okukola ekiraamo kye n'ayita Kasujjulubinga n'ategeeza nti ngobera abakyala bonna bave mu lubiri. Ekyo bwe gwabanga era abakyala baafulumizibwanga embiri Kabaka amala kulaama ne baddizibwa. So abalangira n'abambejja baabajjangawo waasigalanga omuntu ogwo Kasujjulubinga. Ebyo gy'emirimu gye bwe wabanga nga Kabaka kati awulira ng'amaanyi gamuwedde era gamukeereye abambejja abalangira n'abambejja nga bafulumizibwa n'abakyala abazaana baafulumizibwanga embiri ne bafulumya ebweru. Kasujju n'asigala. Genda mu maaso. Kaakati enkola eyo Kasujjulubinga Ssaabasajja Kabaka amala kufulumya kigambo kimugaa nti tegeeza Obuganda. Ye Kasujjulubinga n'afuluma n'ebigambo ebyo byenkugambye. Teyafulumanga lwala tunaga nti abaayi abataka b'obusolya Kabaka mulwadde asse kwemagaza twakyetanga mu kimpowooze. N'essaawa ya leero kisoboka kubanga ate wano tweyongeddemu bweyongezi nti saayansi omulungi basobola okupangisa omuzungu n'ajjajjanjaba Ssaabasajja Kabaka nga terina ategedde muzungu kikyakimye naye nga musawo we. Mpaka Kasujjulubinga era ebyo yabikolako. N'amanyono gwe tuleese alina kutambula bw'ati ne bw'ati. Kakati saayansi eno yeyongedde ate ne tukolaga dibengalye. Wabeerawo ekizibu kye twetaaga okulongoosa. Ow'ekitiibwa Omulangira Wasajja toteekeddwa kuba ku Kabaka ate nga oli Mulangira. It is impossible. Tebinnaggyibwawo era tennakola tennakyusibwa. Kaakati Ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga nkyebuuza ekintu kino. Ssaabasajja akima paasipooti ye agezeeko okutunuulira butya bw'agenda ndowooza yagikima lwa nsonga yamanya nti mulwadde ajja fulumamu. Olwaleero bwe tukizudde lwaki yali agenza okukima paasipooti naye ate baakutuma ogenda okola emirimu egyo wasigala otunda butabo mu ofiisi. Kaakati ebikolwa ebyo biba bidda bitya ate gwe n'oŋŋamba nti naye wawerekedde Ssaabasajja Kabaka olabe. Katikkiro taba ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Emirimu Katikkiro gyonna gy'akola baddeyo batunuulire Katikkiro Wamala ne Katikkiro Nsibirwa. Ssaabasajja Kabaka yabagamba ebigambo bino ate nga bonna banjawulo. Wamala bamutegeeza batya? Oyagala kuddira bwannamulondo bufuula enjuuyo tokimanyanga nti toteekeddwa kusaatuukira mu lubiri nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde. Akagambako mukawulira naye ate olwaleero ate gwe Katikkiro gwe owerekedde Ssaabasajja Kabaka. Empisa tekuganya kyova olaba nti olw'okuba nti walemu okutegeera ennono n'okubanga by'oliko tobitegeera tutomera butomezi gy'oli abalamu waakasiba balangira n'obasiba mu kkomera wayisita mu bano ne bali naye ng'emabega ogw'okirimu ate n'okola ekyennyume n'olemerako ne tukeerezaako kaaya ne tugaa nti empisa gye tugize tukuume ennono bannaaye nakyo tewakiwuliriza. Kaakati olwaleero gadibenga ligozzeeko ate owerekedde Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zitambula esooka gye twasooka okwogerako yali yakusiba Kasujjulubinga ng'ettaka lye litundiddwa. Ensonga ey'okubiri kusiba abalangira lwakwogera ku ttaka enkola embi eyali ku ttaka. Webale nnyo. Eyo nsonga yakubiri abalangira ne basibwa era n'oginnyonnyola. Ensonga ey'okusatu yali yakulingiza Munyarwanda
mu Mengo akiikirira Abanyarwanda olw'okuba waaliwo Abanyarwanda aboogeddeko ne wabaawo ebbaluwa ey'enjawulo eyo yakola ki vidiyo sigirabanga kankaka munnange evidiyo eyo era abantu nja kubeetondera nsobole okugibawa bategeere ekintu ekyo kakati ensonga endala gye tuzzeeko Ssaabasajja Kabaka n'akola ki n'alwala ate n'agenderwako Omulangira ne Katikkiro kwenja okusinziira nkubuuza yes Katikkiro taba nasse yonna ku bulwadde bwa Kabaka njagala ne nyongerezeeko n'ekino kinyo kingattireko emirimu ng'Omutanda taliiwo mu ngeri nga gye yatwaliddwa okujjanjabibwa ani abaagiddukanya mu lubiri nga ne Kasujjulubi ng'ayina kumugenderako weebale nnyo weebalire ddala kaakati olw'okuba nti enkola yakyusizibwa Katikkiro tabeera ku Kabaka mu bulwadde bwe Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru onfuna bulungi Ssaabasajja okubeerawo kwe alina emirimu egigye egy'ennono gy'akola n'okulambuzibwa emirimu egiteekeddwa Katikkiro n'olukiiko lwe n'agicommissioninga egye tuyita administration kaakati Ssaabasajja Kabaka bw'akisa omukono waali Katikkiro Prime Minister nga ye Prime Minister olwaleero ne tubeerawo ne Chief Justice eyaliwo mu budde buli nga ye wa Kabaka bw'e Buganda Saabalamuzi onfuna bulungi ne Finance Officer be bantu aba ow'enkuluze be basigala mu kuddukanya administration y'Obwakabaka bw'e Buganda mu mateeka mu mateeka mu buwangwa era Kabaka bw'aba amaze okukisa omukono ne bateekawo Ssemakookiro nga muto ngezesa si nti tugambe ye Kabaka addako ne bagezaako okuga nti tutaddewo Kabaka omuto nga bwe yasikira kitaawe nga wa myaka emeka esatu abaafuga era abalina obudde ye Namasole azaala Kabaka ono oyo atwalibwanga Kabaka mpulira era mpaka omuntu ono bwatuuka ne bamukolerako emikono gye emikolo egyo bwe gimala okuggwa ne tuba nga tutambula naye obukiiko bw'Obwakabaka bw'e Buganda olukola Obwakabaka bw'e Buganda mu administration y'obuweereza Katikkiro mufuna bulungi ye Prime Minister owookubiri ye w'ebyensimbi finance owookusatu kwabo be bayimirizaawo olukiiko ng'omulamuzi omukulu Kabaka okufa kwe tekuyimiriza Bwakabaka kutambula ge mateeka oyo taliimu bannanjagala mutegeera akantu kalo minisita w'ebyobuwangwa asibira mu spiritual world minisita w'ebyobuwangwa akoma mu mpisa bannange bamwewemula mu lulimi lw'Obwakabaka bw'e Buganda mu mpisa y'ennono tetukkirizibwa mpita abo bonna bakwatibwako basserumbeete mujje mpulira basserumbeete obategedde be bagoma abayimbi abadingidi bayita basserumbeete abadde bawemulira mu lulimi olwo mujje tutuule ezo kimuteesawo gy'emirimu gye wakoma nannono mu ebyo kaakati ebiri exception ku ebyo tebiri mu ngalo ze mu Bwakabaka bw'e Buganda era bakola nsobi waba gyali mpulira kaakati wano ekyo ky'obuuzizza nti Kabaka agenze ne Kasujjulubinga Kabaka agenze ne Namasole Kabaka agenze n'omubejja omukulu Kabaka omukulu yes simulangira omukulu mu mbejja mukulu mu lulyo lwe baana babazadde mpulira simulangira bagangiza banagambye dde baba babagobawo dde abo tegedde tebalina kubaawo mu lubiri mpulira kaakati abo yenkola bweti bwetuzze tutambula kati Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga abadde alina kusigala mu lubiri omulangira mwakoze ensobi oyo abadde alina okuba nga yafulumya olubiri era amawulire gemuwa wuliriza ebigambo bino ne mumalamu baku Ssaabasajja Kabaka n'amala akkisa omukono waali mu mateeka muttibwa mpulira mu mateeka n'empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda muttibwa temuggyibwako bujulizi lwaki yafudde ng'omulangira wagenze ne Kabaka gwoba wamusse mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda temwakkirizibwanga kuba waali mu bulwadde bwe temuteekebwako mu kaguli akaguli akaaki akaguli ako egyo emisango mu Bwakabaka bw'e Buganda tegyawozebwanga mpulira egyo tegyawozebwanga tewabaguulira tewaba kwewozaako tewaba kunnyonnyola tewabanga bwe mwakomanga era baddukanga ne beekweka mpulira okujjako ng'obujulizi babupanze bulungi nga bunaabula naye n'omala okoma mu mpisa olwaleero era tubawaabira mu mateeka mu kkooti za Kisekwa ne tudutira omulangira omukataka wa Kasolya Kijje nga tuyise mu
Katikkiro we Kibaale ne tuwawaabira ensonga tujanjula Namasole kubanga Namasole yaba alina obuyinza mu kusalawo kwebyo bitambula mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda paka bali Ssaako kabaka ne baleeta akakiiko k'abataka ab'obusolya ne kakamissioning okuwa oli obuyinza naye ng'ate obuyinza bwe yeebuuza ku bataka ab'obusolya for guidance. Nkutegedde bulungi Jakana ku nsonga eno kyonna kyonna ekigwa ku kabaka waffe kati yes kireetawo embeera singa tuba obuwangwa tubukutte bulungi abaliko baali badde beeraliikirivu ne bakola ekituufu ng'akabi tekannajja mpulira kaakati abaagenze ne mwalika mulimu ebintu ebinyiiza era nga bikaabya singa Abaganda mwali mutegeera superiority eri mu Bwakabaka bw'e Buganda ne mutegeera amaanyi agali mu Bwakabaka bw'e Buganda ne mutegeera obulungi empisa n'ebigoberwa ebiri mu Bwakabaka bw'e Buganda Abaganda mwali badde musitukiddemu mpulira mwali badde mutegedde kkubo ki lye tuteekeddwa okutambuliramu olwaleero we tuli ffe kennyini ffe tuli mu kwerya naye tulina kulongoosa tutya mpulira Ssaabasajja Kabaka bw'aba akomyewo nga mulamu tumusabira dde wave mu bulwadde bwe akkirize ebintu bino bye twogerako akkirize empisa obulombolombo n'ennono edde mu pipeline yaayo tusobole okutambula kaakati bwe tunaagayalirira bino ye kennyini ne Ssamukookiro mu kavuvuŋŋana akali wano tamayiro eziriwo tulina bano Katikkiro ng'ate akolagana ne Museveni Bakatikkiro ng'ate yabba ebyama by'Obwakabaka Uganda n'abikola bw'ati Bakatikkiro abatunda ebyensa oba ebyamunda by'Obwakabaka bw'e Buganda kakati abo Ssemakookiro oba Omulangira yenna ali bateereddwa ku Namulondo tamayuzi eziriwo nga tonnakyusa yadde ggolokokera wano kiba kizibu nnyo Obwakabaka okusenvula ekigere naye ate sibamalaamu maanyi njagala mutegeera ebigambo bino Obwakabaka bw'e Buganda mwoyo amakulu kyentegeeza tebufa buli mu Baganda mwoyo mpulira njagala kubuuza Jakana kaakati wali wanyinyonnyodde nti Kasujju ajja n'agamba bannanga abalunzi mukole muti singa abeera azze bulungi nga kizze ssenyiga oyo gwe baalanga n'amuggwako Abaganda bategeera batya kaakati buli omu addeyo ku bibye Kabaka bwadda oba n'amala okukomawo ng'avudde mu bulwadde zaabanga mbaga ezaakolebwanga n'addamu okukuba ku mujaguzo kubanga okulala Ssaabasajja Kabaka twakubalanga kufa mujaguzo kye ki omuweebwa obuyinza togimanyi kwakuba eŋŋoma eyo ginnyonnyolesebo eŋŋoma eyo yennyini addamu n'agikubako n'akuba embutuzi twayitanga embutuzi n'embuutu mpulira kubanga embutuzi aba yatudde embuutu ye ze tukozesa yes kaakati mu kujaganya yes Ssaabasajja Kabaka bw'ava mu bulwadde adda n'akuba ku mujaguzo mpulira eŋŋoma ezo n'aziddako n'ategeeza Abaganda okuddamu okusituka Obuganda butambule mpulira kubanga okulwalwake tekwalangibwanga abasinga okujjako nga kumutuusiza ku mbeera efa baategeeranga kuba ku mujaguzo nti lwaki Ssaabasajja akubye mujaguzo nti abadde mulwadde kati yateredde ne bategeera olwo embuutu ne zaatula mpulira badde basome ku bitabo ninawo ekitabo kirungi ate kyamaanyi naye ate bw'oba osoma ebitabo by'Obwakabaka bw'e Buganda bannaye mugendera ebitabo mulimu ebitabo ebifu ebitali ku nkola ya nnono ng'ojja kisoma okikwate gw'okalambye naye ng'okalambiridde ku kifu naye oyawula otya ebitabo bino kabasa nno butya bw'obyawula amakulu nti experience nnene okukakasa nti kino yali yakiwandiika baamubbirako bibbire nga yali amugamba yali opposite na Bwakabaka bw'e Buganda mulimu ebitabo ebyawandiikibwa Abazungu nga baabiwandiika naye nga byalimu interests zaabwe bibakwesa emabega mubigenderere nga mubisoma tusinge kusoma biriwa ebitabo bingi ne mu byakaggwa ate era olonda mu bulonzi si buli kitabo Kaggwa kyeyawandika nti kyayogera ku nnono entuufu era nabyo byetaaga kwawulira naye singa Buganda ezaawo library ne tukolinga ebintu bino twetaaga twali badde tunuulira enkola bwe tugenda otutambula n'okukyusa enkola entuufu okuzzayo ku mukolo oba ennono entuufu nga tusinzidde ku bitabo bye tulina oba ebitabo ebiwandiikibwa nsobola okubyawulira Obuganda ne mbawalana lwaki tubyawula njagala kutegeera Sulaiman Jakana Nadduli mu nkola ey'obuwangwa Kabaka yajjanjabirwanga mu ddwaliro ki
kabaka mu ngeri ya tekinologiya eriwo kati kabaka ndowooza twalisinzidde okwo okusobola okuteeka ku minzaani eddwaliro lyalimu kati kabaka eddwaliro lye mu biseera ebyo nga bw'olaba ebintu bibiri enkuluze ya Ssaabasajja Kabaka tetunulwamu muganda yenna yensawo y'ebbanka kabeere mulange yadde omumbejja tobuuza kabeere omutaka wa Kasolya mpulira enkuluze ya Ssaabasajja Kabaka esigala nkuluze Kasujjulubinga ekyokubiri Kasujjulubinga ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka teri abumanyaako kati ddwaliro kiri bagenda okukutegeeza simanyi webale nnyo naye Kabaka bajjanjabirwanga mu mbiri zaabwe ekyenjagala okutegeeza abasigadde tewalingayo specific ekifo nti Ssaabasajja Kabaka bw'alwala atwalibwa mu kifo ky'egindi okuggyako ebyo byamulwazanga nga mpewo ayinza okuba emikolo egimu yagireka nga yeesumaalika nga bala balina ejjaliri alaba abangamu n'emputu bikola tetubaawo katulabe naye awo bwekitabanga kiri mu mpewo Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa wadde gwe okutegeerawo we yalwalidde kyabanga kyabukise nkugambye n'okulanga obulanzi nti Kabaka mulwadde gye baayitanga emboozi ogiwulidde okukutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde gwani mpulira ekyo nkitegedde mbadde mmanyi nti mu buwangwa waabeerangawo oba liyite essabo oba kiyite ki byabangawo nga Kabaka alwadde ebimulwaziza biri spirituale kaakati ayalwala kawumpuli oyo ali spiritual obulwadde bwa kizungu bujjanjabo mu nkola ya middo ejjaffe gye tugatta ne tuwonya Kabaka yalwala namusuna oba mugundi gwe tuyita mulangira olwayo gwe tuyita M.i.S.O bakola batya simanyi ekyo tekuba kusamira tekwabanga kukola ndwadde zigenda mu spiritual ebyo babangayo kaakati ebiri spiritual era Kabaka yabangako tomanyi nti bamutikkira babiri Kabaka ow'empewo ne Kabaka ow'abantu kaakati oli ow'empewo ebisigaddeyo babibye yategeeza Ssaabasajja Kabaka yategeere watuufu era mu ebyo byeyakolanga tebyamanyikibwanga Buganda bwonna byabanga byabwe byatwekisiza yenkola y'obwakabaka bw'e Buganda saagala nnyo genda wali nti omutanda njagala nkome wano ng'omutanda akomyewo ng'embeera y'obulamu nnungi mujaguzo nevuga essanyu ne likola ki neridde Obuganda kankubadde abamu bazukka buzuukusobola okuba nti mu munono tekyabanga kya lwatu nti alwadde bakyekanga buki bakyekanga nga bwekanzi njagala okumaliriza emboozi eno na kino njagala okubuuza ssebo Jakana Kasujjulubinga owaffe gwe tumanyi yagendedde ku Kabaka vidiyo gye nnawuliddeko n'ebyo byawandiikiddwa abagendedde ku Kabaka boogerako babiri ate nga be bali olyomimo mu Bwakabaka bw'e Buganda asooka Oweekitiibwa Peter Mayiga kisinnakakasa ekyokubiri ye Wasajja omulangira oyo muboofu lwaki muboofu bannange kiba kunsanga nga nnina buyinza njaga bategeezako era mbabbireko munansonyiwa naye ate bw'otegeera ki kye muli n'omanya na kitiibwa kikyoteekeddwa okukuuma n'embeera yonna etambula oba mu mpisa etali ya kisitaza n'alibadde nzikiriza nti n'omuntu yenna asobola okukola ekigambo kino mba kubanga nze Museveni w'obudde buli balance the boat we yagwirawo n'ebyo ebyali bigenda okukolebwa oluvannyuma lwa balance boat ng'etuuse kazinga ako naawe n'otegeera nti ddala mu bitiibwa bye tulina ng'ate omulangira oyo Wasajja naye ku balance the boat waliko n'abakulembeze abalala bali mu gavumenti n'ebyo byali bigenda okukolebwayo onfuna bulungi ndayira mu nnya lya Katonda nga bwe budde n'empisa etambulwa mu Bwakabaka bw'e Buganda nali nteekawo ba machineries abange nga balina kusanga buli mukungu aliko kumunnyika mu nnyanja butadda olw'Obwakabaka bw'e Buganda butambule bajjukire ebigambo bino ko Ennyo yatugamba ati nti abangi bannayuganda tubeeko tukkirize bye tubaako okufiirwa ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda okuyimirirawo n'afukamira ku ludda lwe lumu ku Ssaabasajja Kabaka naga nti nsaba bannayuganda namwe mukkirize tubeeko bye tufiirwa Buganda esobole okuyimirirawo kaakati mpisa y'emu n'ebyo ebikolebwa bw'oba oli mulangira oli mumbejja tweyise mu mpisa ey'ekimbejja ey'ekirangira ey'omutaka wa Kasolya
empisa eya Ssaabasajja Kabaka mwateekeddwa okutambulira. N'abo abalina empisa mu bikolwa ebirala eby'obukiiko obutayogerwako tutambule mu mpisa entuufu. Naalibadde ndagidde nga Kristo bwe tugamba nti yayeesittaza omwana omuto kimugwanidde asibweko olubengo annyikwe mu nnyanja. Oweekitiibwa Prince Wasajja ebyo bye wakola ng'oli ku balance the boat wayambibwa nnyo nga Museveni mukwano gwo nga ne mu byama bimbadde mubba mubawaako abamu n'ali kutuze butuzi n'otadda ku nsi kubanga ekitiibwa kye weetisse tokimanyi n'obutegeevu toli mutegeevu. Ebyo bye tugwanidde okola owe Buganda okuyimirawo kwaba okutambula kakati bwe tuba mu ebyo otugenda kubeerawo tuti Katikkiro notuuka kweyolevo bannaye kikwana ataakitte oba kisanga ataakikole ki ataakitte naye mu mpisa ekuume munono ndayira mu nnya lya Katonda bagwana katwa kuvaawo bwe muba mulemeddwa otegeera ate nga muttabusse bintu Katonda abasaasire. Ku bigambo ebyo kwe tugenda okusinziira ndowooza mutegedde omutanda bw'aba alina ekimuguddemu kiyeegu nga kimuguddemu obuwangwa n'enkola n'ennono byatambulanga bitya. Looya Sulaiman Jakana Nadduli yankoonyemu wali akagambo n'akafuula ensonga mu puroguramu eddako. Kale nno ndowooza mukyajjukira we nagezezaako okusaakaanya n'engira kuba kati ate nga neebuuza Kabaka yatongozanga atya omukyala n'aga nti yoono abalala baayisibwanga batya mu mbeera eyo ye ate ngeri era ya balance the boat ey'obufumbo ate eyo yakikolanga atya n'agamba owaaye siisosole wano nawali n'atuukiriza ng'enkola y'ekisiraamu bweri simanyi oba njogedde bulungi eyo ey'okubanga bwe weesobola osobola okugaziyaamu ku bakyala n'oweza n'abawera abana. Bayibuli badde bagisome bulungi. Abrahamu yawasa abakyala bameka? Sara ne Agari bonna baali babe. Oyo yali omu. Empisa ye yalabika yadibizibwa nga nkola ya Paulo mu Bayibuli. Mundagaano empya. Niye ati bambi yewe musase yabagamba yalemereddwa nfaanane kubanga Paulo bwe yalemu omukyala yaga nti sigenda kuddamu kuwasa n'abategeeza nti yenna alemereddwa omukyala agezeeko okunfaananze Paulo bwe ntambudde kyobula nti kwe bajja enjiri egamba nti ogundi tajjanga kuwasa omusosodooti mbugundi taawasenga naye nga teyategeeza nti towasa kubanga Paulo yawasaako ate nga yali paapa eyasooka mu buntu oba nfuna bulungi lwaki ate bano tebawasa simanyi nange kwewugguusa. Ku bigambo ebyo kwensiibulidde emboozi y'olunaku olwaleero nsaba muteekeko comment saayize naawe yiga asaasaanya akatambi abatannayiga babeere nga nabo bakayigirako. Mbadde Kanga Kapita mu byuma.